Oluvannyuma lwa muwala wa Honorable Geoffrey Rutaaya atera nga omuyimbi okubeera nga avaayo nadda mu kamera n'abeera nga akaabira taata wa okubeera nti tamusasulira school fees era nga amusaba abeere nga amusasulira school fees. Kyaddaaki yavuddeyo n'abeera nga akeeyalinga buli kimu ekyetaagisa ku ssomero era nga w'owulira. Nebaza nnyo ddadi weyanziza nnyo okuliira omulanga gwange n'osasulira school fees ndagenda nsome fees ekasasuddwa. Neyanza nnyo kubayo ssente nkimanyi enzibu yafuna kimanyi ekalubiriza naye mukama wujje mukama akuddizeewo. Neyanziza nnyo tebannenya nkiba kinajja mu media enyambye nnyo kuba omulanga gwange tata wange aguwulidde era bwe munalabira eno video ngenda bandi ku ssomero aguwulidde n'ekisinga obukulu andabeko bwenfaanana kuba nkimanyi adde akimanyi nti gye ndinze muwala we nambatya Melanie Rutaaya naye nga ndooza tamanyi bwenfaanana era negomba nnyo okubeera nga tata wange nange ajjako n'abeerako nange oba n'ajjako okusomero nanjalyako nga ku viddinga eyo oba ne tulyako akamereke kamu oba nga nyinako ekifaananyi nga ndi naye nga nkutteko kuba nk'oyo okola zino photoshop zenkola kuva nga ndi muntu nga ankutteko oba nga dedication eno gye bagenda tutwala ku ssomero Boston High School Empala najja nange nansabeko nankwatako ng'abaana abalala kijja kunsanyusa nnyo ekintu ekyo nkyegomba nnyo kuba tata wange nkwagala nnyo era abantu b'ekyotera bagamba tata wange mumulabire nga ddala mbasaba mumulabire ddala 2226 mumulabiranga ddala abantu b'ekyoterera Rutaaya jju. N'oyo nga bw'omuwulira ayogera asabuka azaalibwa omukyala eyaliko mu luyimba lwa Geoffrey Rutaaya olwa Nice and Lovely wabula omwana eyo engeri gy'ayogeramu n'engeri gye yavuddeyo n'abeera nga adda mu kamera abantu bangi tekyabasanyusizza nga full figure yazze ku ludda lwa taata we n'agamba nti omwana ekyakoze si kirungi newankubadde nti yabadde alina kye yeetaaga ng'omwana eyakuzibwa kwe yandibadde akwatibwa n'abeera nga agenda ne maama we ne batuula ne babeera nga ate bakkanya ensonga n'ebeera nga eggweeraawo so si ku social media kamuko full figure ate obeere nga omulala kebera oluyimba n'omwaka gwajja mu Eagles ndoza singa buli nnyale bayimba wano buli muntu singa buli muntu aliyetuuma mama enfaanana ye kufaanana isandiravule ku bubiibwo mbakazi kubula ani ali awo gwempamapamaka enfaanana ye kutuma nayisandiravule ani yagamba nti lulwo yo obusiru nga bw'abatemba ekyano okitemeddeko ettaka ojja kukirya ani ali mwagala kabeere baana ba Rutaaya ani ali musembeza okutta omusajja mu tayimu gyalimu ani yagamba nti buli mukazi alina abaana bababwerera abakazi batunda kawalagala bawerera abaana babwe okunkumukuzunga oyagala mbwe ensi kumanye kuba yabyerabira dda 17 years omwana agana kufatandika n'okwegatta yenna ayogera amaaso asamaala ati singa kafuna obutono nitukabona oba bwenzi wanyino baya bujja kwani yenna asamaala ati nze mu kamera nze bannange ani yagamba nti school fees banze mu kamera mwe musoso okuzaala biwe mmenekwe bikunemme abakazi mutemeddeko abaana bammwe ettaka mwe school fees bannange nze wowe ani yakugamba abantu mukutte obulamu ne mubuteeka ku TikTok ne ku social media olumba omusajja osamaala ali mwagala ddi kababeere baganda be bali mwagalako ki yandi agambye nti wuwe nga tuvuddeko katono ye ate Honorable Luswa Luwemba Muhammad yeefunidde ate ekibiina ekipya nga ye ssaabakunzi wa NPP ekibiina ekyo kiyite National Peasants Party bino bibadde ku kitebe kyabwe e Kasubi era ng'agambye nti kino kyekibiina ekipya era ng'alaze nti waali okubeera nga akikolera bw'oba oyagala Equity okozesa peeni njagala tutambule mu Uganda yonna tubunyise enjiri abantu balagire peeni mwebale nnyo mwebale Peasants power! We are the power! Peasants power! We are the power! Peasants power! We are the power! We are peasants power! We are the power! Eno peni bagiyita ya National Peasants Party. Olunaku olwaleero njala lutegeeza abawejjere bonna mu ggwanga Uganda nti ndi member omujjuvu owa National Peasants Party era nga olunaku olwaleero lwe bankakasiza nga member omujjuvu ate ng'ovudde ku ky'okubeera member omujjuvu wabula bangumoddeko n'ogufo ne baŋŋamba nti Luwemba oli mpologoma ssebo
bwogwa mu bumyu bukola ki bumasuka ne bampa ekifo ky'okubeera Ssaabakunzi wa National Peasants Party. Nzize kukunga naddala mu kaseera nga kano ke tulimu akokulaba nti tuli mu kusagulira pulezidenti waffe Robert Kasibante okulaba nti atwala ekifo ky'obwa pulezidenti. Era nyalo kukunga na peasants mwenna tulilayikira okutandika ne Busujju saidi z'Emityana gye tuteeseteese okubeera nga tebikyuseemu gye twagala okulaba nti tutandikira gye tugenda okwanjiza manifesto yaffe. Era manifesto eyo bw'ogiwulirako muganda wange tosobola kugoberera balala. Era nze erwaleero assignment yange ebadde nti kutandika kukunga bawejjere kubanga ebitundu 8 ku buli 100 bawejjere. Asa tosobola kulya mmere biro 3. Badiro tosobola kulya mmere biro 3. Era wekanga olidde breakfast, lunch n'okubawo empewo, ne supper n'okubawo ki? N'okubawo empewo. Bw'oba olidde supper n'osobola okulya supper ebirala tokola ki? Tobirya. Omuntu revolutionalist yenna kati gano ge amaka agange amajja. National Peasants Party mwendinga National Mobilizer ge maka gange amajja. Era tosobola kunsuubirayo wantu walala wonna. Nzunze nnyo ondabyeko mwenaalemu. Wava munoko nobeerawo anti kakati ndeera bweno ekibiina kino National Peasants Party opposition ekizza okujjako General Kaguta Museveni nga tetugenda kwogera bugezi wabula tugenda kwakitinga. Waliwo abagambye Luwemba oyingidde ekibiina ky'abe-NRM. Yes, presidential flag bearer wange yaliko mu NRM. Era nze Luwemba recruitment yange genda okusinga njagala kubojja mu NRM kubojja. Era General Nalweyiso nawe nkukima. Njagala okujja abamanya mwenale batuyambeko okutegeera Mwami Museveni ali aki. President bw'atabadde ku Station Mayanja yamyamiza emisinde. Anti era ez'ensonga ziwedde Luwemba badde batubasobola kumpa buvunaanyizibwa buno nga mulimu obwenaalemu. Era ekyo nabagambye nti bannange ensonga nga mulimu obwenaalemu Station Mayanja kemumukozeeko Luwemba nkoze eki. Ate njagala okwebaza abakulu nti bakikoze mu ngeri ya kisajja kikulu kubanga bamusamoninze yaganya okukola ki? Yaganya okulabikako. Naye ate that's not the case. Case eriwo yakulaba nti tulwana okulaba nti twejjako Nakyemalya, tulwana okulaba nti tujjako General Kaguta Museveni. Nsawandiko omukono gwo gwa right. Yes. Kozi oli musiraamu? Yes. Gamba I Luswa Luwemba. I Luswa Luwemba Muhammad. This is my party. This is my party. Whenever you see me somewhere else, boycott me. No, this is my new home. Nkukakasa ekibiina mu bakuwodde obuvunaanyizibwa nga Ssaabakunzi. Ate njagala tandikira wano Busujju. Bw'otalaba bantu 5,000 obwa Ssaabakunzi mbuvaako. Bw'atyo Luswa Luwemba Alex Muhammad My Obi bwe yekumbulidde mukwano ekifo mu National Peasants Party oluvannyuma lwa Sesha Mayanja okubeera nga ate agobwa. Beera bulungi nkwagala nyitolera okubeera nga ogendako mu comment section nayogerako ko nange n'okubeera nga ate olikinga video.